Simanyi lwaki bakatikkiro bamanyiira nnyo bakabaka. Simanyi lwaki bakatikkiro bamanyiira nnyo bakabaka. Kubanga waliwo ebintu ebimu ddala nga babikunyumiza oyinza okulowooza balimba. Naye paka obukakafu bwe buviirayo ddala obwa ddala. Naye Katuukiro oba Katikkiro wa Busoga Muvawala nti bingi ebyogeddwa ku ye. In fact nze natandika okubeera nga mpulira ebintu bimukwatako mabigako era nga bamwogerako ng'omusajja omwenzi ennyo ng'ovudde ku asiimwe bye yali ng'ayogera. Naye nga waliwo abantu abamumanyi nga bamwogerako ng'omusajja omwenzi ennyo. Era in fact eddoboozi lino lyengenda okuzannyira omuntu ono eddoboozi lino yalimpa dda era kintwalidde ebbanga okuddayo mu WhatsApp yange okubeera nga ndinoonya paka lwe ndiguddeko nga amwogerako ng'omusajja omwenzi ennyo era nga yali amumanyi nnyo. Kasooke ndikuwe then tugende tulabe biki ebiriwo mu Bwakabaka oba mu Bwakyabazinga bwa Busoga. Naye nga munnange kibi nnyo kubanga bo bennyini bakakasa nti bituufu nti bwino mutuufu naye baagala kubibikkirira babikwekerere. Kati Kyabazinga n'abeera ng'afiira mu kimugunyu. Era ensonga ziddayo ko ku Bwakabaka bwa Buganda baga kabaka ate ali mu buwambe kabaka akubanze nale mumuwolereza kubanga naye kennyini ate abantu abamubanja naye tasobola kubalwanirira kugamba nti abantu bange baabo bammanja banjagala. Naye nga eddoboozi lino kasooke ku eddoboozi ly'omukyalo ono nga annyonnyola ku nsonga Muvawala ono Katuukiro wa Busoga obwenzi diguli gy'aliko mu bwenzi. Kubanga empisa za Muvawala gye yeeyisa oyo omusajja mwenzi Muvawala akuluusanyizza abantu ku nsi kuno ekitonde ekikazi. Muvawala Katikkiro w'e Busoga sirabanko muntu mwenzi ng'oli omusajja bagamba bayita naye oli yayitawo ne muganda we Kasiira yafa siriimu muganda we omukulu we wa Muvawala naye nga balina amannya. Taata wa Muvawala bali bamuyita Kakete, taata we maama we kati yeyita Nambogwe. Ayinza okuba maama we yali Nambogwe nga olw'okuba nti otaata yali Munyarwanda n'afumbirwa eno Nambogwe Omusoga. Maama wa Muvawala yateeka ku maama we amagye kakazi kampi. Kale n'obukakafu obwo tumaze okukitegeera nti ddala mu butuufu omusajja ono tayisa sikaati yadde tayisa sikaati. Era nga bwe nkutegeezezza nti simanyi lwaki Bakatikkiro bamanyiira nnyo bakabaka kubanga waliwo omuntu omu eyampako sitori gye saagala kugendako naye nga Aizulu katugambe bwe tutyo. Kakati munnange ebintu bino byaliwo ddala kubanga okusinziira ku malowoozi ge tufuna agalikodingiddwa obulungi era bo bennyini nga beewaako obujulizi baagala okugulirira buli information ereme kutambula. Naye ng'ekituufu kiri nti Katuukiro Muvawala yakola ki? Yatengula Jovia Mutesi bw'atyo munnange n'amuzza ebbali ne yeeyawulirako. Laba Kyabazinga bw'akola ki? Bw'abimanya ekintu kyamumenya ennyo omutima. Ate kusa n'okubeera nti no munnange nti omuwala n'amujooga kyononkola ki? Kwegamba ng'amaze alowooza nti bakajjukira nti oli nga bwe batutegeeza mu ddoboozi liri nti alina amagye era mmwe mulowooza nti Muvawala mutono naye munene ddala ebya ddala. Era nga sinaba kubanga ngenda wala ngenda kusooka ate nkuwe eddoboozi lino olabe nga bali mu kutetenkanya nti omuntu omu abadde ng'afulumya ebintu bino ku social media bamutegeeza munnange tobitwala wala waakiri tujja kukuwaayo ke tukuwaayo. Kigambibwa okuba nti yabasaba mmotoka bo nga bamuwa $10,000,000
ndowooza nga ne balemererwa era munnange ebintu ntubitegeera bwe tutyo. Kyenjagala ki bagambe nina kyenjagala sina kyenjagala munga kuba tiri wasoose bonabona kendidi bonabona oboneka olina information gwolina aye bambi tusaba obwakyabazinga osooka okola eki obwesoniwe ite tujja kuwa kyoyenda tugenda kuwa kyoyagala naye kati kyogamba kyotegeeza nti mbikirire kati nkubuuze mbuuza kyero kyabazingawo ggwe nga gwe musajja mbuuza omwagala oba nedda tumwende ino era n'ensonga lwaki nkukubira esimu anti wulira sooka ompulirize nanti kakati bw'oba ogamba omwagala lwaki ate ogamba nti ndeko musalawo ndeko okufulumya information gwefulumya mufu oba mutuufu kusaidiyamu information kale ngeze tuli kwogeramu nze naawe ebintu byoyogera bituufu naye ate tebirina kgenda publicly nanti kakatiama kyobola nkukubidde essimu anti ompuliriza katono sebo ekigendwa kyange nkimanyi ogwa nkubidde sibamanyi temumanyi nkakasa era ndoza muwulira buwulizi muntu naye nze ndoza bw'obanga ogamba kibi nnyo okuba n'emukwano gwo ate nga yakulyamu olukwe akati ebintu byemuli mu kukola ku kyabazinga ku William siye musadide okuba nga mubimukolako mukitegeera byonna bigenda mu maaso mubimanyi kati ogambye oli munda mu lubiri bwe mbayo nenjogera ebikyamu bye muli mu kukola oba mmwe abetolodde kyabazinga mba nkoze musango ye lwaki mwagala nti tule nammwe twogere ku nsonga ezo ate tumubikirire ebintu byewandyogere ku kyabazinga kuba ekyo kye tube tuli kwenda kubanze oye ndogera oluganda aye banze nansonyiwa ebiridi bulungi kati kyendi okukoba muganda wange ensonga ekukubisiiza ekimu ekyokwogera ku kyabazinga tukizira ku buzibu singa obanga oli kumuwaana ate kati kyabazinga sinamwogerako wabula njogera ku bantu abamwetodde kati njogere nga muwaane ate nga muli muyisa mumuli amamabega mwagala kati bwanaafa basooka mugenda bagamba nyiza muganda wange niza akubya ekimu ozoyeku emirundi 3 n'alemerako aye kati kyadino ekandogere kyetuli kwenda nze kakati kantunze mu bwire kuba oko byolina gy'oli okujja era ndikumpi kujjako kuba oba kubandaba byonna byogera kyetuli gyokola ite tulijja kuwaayo akasiimu muganda wange oliwulira tontolaku mukasimu genda mu maaso nkuwulira mukasimu akasiimu akaaki nze kyendi okwenda abo abantu ababiri b'oyogera kwabo b'oli kutangamu bwakyabazinga abantu twabatoolamu era ebintu byebisiriike nga tuli batebenkevu aye ebintu bya siriike abakulu bali kunkubira amasimu olubiri lwereegini enowa ye naakubya eisimu kati tukye tuli kwenda abo abantu ababiri abo osooka obeesoniwe osooka otereze ebintu byewayogeire bino na vidiyo odiiremu era nono osooka onijooleyo ne vidiyo gyewakoze eyesembye eyo ensinze n'okukuza akakyankalano oyo omukazi mwesoniwe kaakati obukakafu nti ddala kituufu muvawala nga Katikkiro wa Busoga yatoga mu nva za nnyinimu era nnyinimu nekimusukkako n'asalawo agende era teboogera kituufu nga bena kutegeeza mboozi yaffe yasoose nga saagala kutta kibi nga sina kikenenya ndoso naye munnange obukakafu bubwo panadde noonya eddoboozi ly'omukyalo ate era nga ne sitoori endala nnyingi nnyo zentegedde awo ku bulamu bwa muvawala okuviira ddala emabega nga muzibu nnyo ate ssente ng'azirina eza ddala era nga n'amagye akuumwa amagye era nga muzimu ku sitoori entebe eno ku Sserunkuuma omukulu oyo alinawo amaka muvawala newalala yonna ng'alinayo amaka naali alina amayumba mangi kubanga yakolanga mu kuzimba amasomero aga gavumenti
kumalira ddala ebbanga kati akasente ng'akalina era kigambibwa okuba nti yaddukako n'agenda e Tunisia nga bamunoonya olw'emivuyo nti baba wanga ssente kireka ne bazikyankalanya kati mu gavumenti ya Museveni nennyini babeera nga babanoonya n'adduka n'agenda e Tunisia n'amala emyaka ng'ena oluvannyuma n'akomawo nga tannabakubira ng'afuuka Katikkiro waani wa Busoga naye nga abamulabako teyakalaba mukulu gabula kati saawa eno Kyabazinga wa Busoga yava dda ng'era babalaba eyo Entebbe mu maka ga Muvawala agasangibwa ku Sserunkuuma nga babalaba bonna kitegeeza nti azzaamu maanyi okumala ebbanga era nga ye munene in fact ng'alinawo nnyo n'okusinga ndowooza nga Kyabazinga tanaafuuka Kyabazinga kale paka kugamba okumulonda okubeera Katuukiro ndowooza Jjukira ono amanyi mu gavumenti amanyikiddwa nnyo Muvawala bwe batyo bwe bajja okubeera nga bakwata obwa Kyabazinga nti n'omuntu Kyabazinga wa Busoga bwe yali amanyi obulungi okuva edda era amumanyi okuva mu buto naye nga sitoore ey'omwami oyo mpanvu naddala ku nsonga z'obwenzi kubanga batuuka okutugamba nti sayidi zeeyo era Entebbe eyo yali azimba ennyumba yali yazimba ennyumba ye naye ng'ayina bamaids babiri nga bamaids abo si bano abaffi naye bali bamaids kugamba nga ayina emmotoka ez'enjawulo nga maidi omu avuga emmotoka n'atwala abaana ku ssomero omulala yagenda okugula ebintu mu supermarket ng'alinamu n'omukyala mbukati bano bamaids ababiri n'abaagala bamaids ababiri n'abaagala kati bamaids ababiri baleko katwalo ku mukyala we owakaati nga omukyala bw'afumbira omwami emmere omwami akomyewo ng'enva bazitesitinze bulungi nnyo omunnyo gwegwo nga bwe bamala okusenako ezaabwe nkwagala okudibya omukyala nga bayiwamu omunnyo mungi nnyo omwami agenda okulyako bannange ng'emmere erimu omunnyo mungi nnyo kugamba baacunya nnyo omukyala w'omu maka era omukyala n'akyankalanira ddala naye nga kiva ku bwenzi bwa musajja nti obwenzi bwali buyitirivu nnyo era ebiri awo bingi nnyo ng'alina abakyala bangi nnyo buli wamu kubanga ssente ng'azikola ki azirina naye ensonga embi ennyo kale ekikwasa ennaku ennyo kubanga bo bennyini beewaddeko obujulizi nti kale bwino gwowa mutuufu naye twagala nga bireme kubeera nga bigenda pabuliiki kitegeeza nti bwino mutuufu kituufu Muvawala yakola ki yadira Jovia Mutesi n'atandika okukola ki okubeera nga alya n'omukulu akola ki alya kakati ekyo kinzizaayo eri emabega mujjukira tugamba ono bw'aba atunyonyola ddoboozi erisuuse omukyala abadde atunyonyola tugamba nti okusinziira ku biriwo omwami oyo tabanka omusoga kati bwe kiba nti tabanka omusoga jjukira nti bano abantu tebakola nsobi era basembeza abantu baabwe okujja okubeera ng'akola mu gavumenti kirigiza nti nga booledi bakikola ki bakimanyi kati bwe kiba nti mujjukira mu kiseera kiri nga abasajja bali bagamba bannange erinnya eryo nga teribangako lyewaffe eno Busoga mujjukira bulungi nnyo teribangako lyewaffe eno kyokka ate era nga batugamba ne taata we wamutenya ayi mu kisirikale otegeera ebintu ebyo kaakati olwo ngera batugamba mumuteze Kyabazinga afe mumuteze omukyala ebintu ebyo nabiwulira nammwe mwabiwulira kakati kiba kitegeeza nti era nga batugamba nti baagala obwakabaka bonna abakulembeze b'ennono bonna babenga omusayi gwakyuka dda naye nga ffe tetukola ki tetumanyi kiba kitegeeza nti kiba kugenda mu maaso bwe kityo ng'omuntu oyo gwe boogerako Muvawala batugamba tabanka omusoga kitegeeza nti bazaala omwana badde agenda okubeera ng'asikira kitegeeza nti abeera waani era bali babeera bamanyi nti musaayi gwabwe kukoza eki obwa Kyabazinga babuwambye Mukama Katonda ebyensi tebiggwaayo naye kino ate badde ekyakinoonyerezaako mpolampola naye ndowooza nga bwe tweyongera okubeera nga tumanya ebisinga waawo mubeere bulungi.